Ago ge gamu ku maloboozi amaseeneekerevu ag'abayimbi okuva ku zimu ku kwaya z'obulabirizi omukaaga obukola ekitundu kya Midwestern Cluster obwakulembeddemu enteekateeka z'okkuza olunaku lw'abajulizi e Namugongo ku ludda lw'abakristaayo. Buli bulabirizi bwasabibwa okutendeka abayimbi 50 oluvannyuma beegatte wamu okukola kwaya y'abayimbi 300. Buli kwaya ebadde etendekebwa ku lwayo kyokka mu nnyimba ze zimu. Because we are given songs like 15 songs specifically, plus 3 more in case of anything. Ffe kwaya zino twazirumbye gye zitendekerwa mu bulabirizi omukaaga. Kye twetegereza mu kwaya zino kwe kuba nti baagenze bazitobekamu abato, abavubuka n'abakuze emyaka. The church's one foundation is Jesus Christ the Lord. Can I stop there? Thank you so much. Aguma Trevor w'emyaka 7 ng'asoma P2 gwe twasanze ku Lutiko ya St. Stephen's mu bulabirizi bwa East Lwenzori yasinze okutukwata omubabiro mu ddoboozi ya soprano ly'ayimba. Abatendesi twasanze bakyafalaasira bayimbi okunyweza amaloboozi mu nnyimba eya solofa. Okutendeka omuntu omupya, omutendeka nga solifers, omutendeka staff, si kintu ekyangu nnyo. Ku Lutiko ya St. John's mu bulabirizi w'e Lwenzori twasanze babatendekera na ku mataala olw'okwagala okutondawo obudde obw'okukakata mu bitendekebwa ng'olunaku terunnatuuka. The time is getting nearer and nearer. We are practicing every day. Mu kwetegereza abatendesi, amaloboozi twalabanga abamu bagaleegera ku nnanga, abalala ku mimwa gyabwe, n'abamu nga bakozesa ndere. The C. Bwe baatuuse okuyimba ebigambo, ng'ennyimba ezisinga baziyimba mu Lungereza. Twalinamuko ku buzibu okuba nti amakanisa amalala bamanyira kuyimba mu oba vernacular nga si za Luzungu, ne tufunamu awo akatawaanya bwe tutyo naye at least bagenda bavaayo mpola mpola. Oluyimba lw'abajulizi olwabeewaayo lwokkale baasobodde okuyimba mu lulimi olunnansi Oluganda ng'ate nalwo si lwa mu kitundu kyabwe. So we failed to get a common language, local language to use, because for example, Kasese they use Lukonjo, Renzo they use Lunyoro Rutoro and other dioceses, and here we use Lunyankole Ruchiga. So that's why we decided that for the hymnals, for the hymns to be used in a service, we shall be using English. Ku Lutiko ya St. John's mu bulabirizi bw'e Lwenzori, omutendesi bwe yabadde afalaasira ababbeesi, naffe ekinyegenyege kyatukutte ne tukooloobya. Hallelujah,
Abamu ku bayimbi bwe twasobodde okwogerako nabo guno gwe mulundi gwabwe ogugenda okusookera ddala okutuukako e Namugongo. Simanyi oba ono bw'anandekako ki ngenda kulwala aga Katonda ngenda kulwala. N'okugendayo ndabe Namugongo efaanana etya era abantu abasangibwa eyo bali batya. Olw'okwagala okubazzaamu amaanyi obwedda buli kwaya gye tukyalira nga tuleka tubagambye nti tetunnalabayo kwaya ndala ebasinga okukooka. Kwaya zino za kusinkana Namugongo ng'ennaku z'omwezi 3 abayimbi basobole okwanyiza awamu amaloboozi n'okuwawula mu binaaba bikyabulamu. We may think we are better when we are not. We may be better when others are also having another level. So we need to come up together. Reverend Aguma agamba ebbugumu abayimbi lye banaateeka e Namugongo lyakulwawo nga likyajjukirwa. With what I can say, it will be having a vibe. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi. Rahamya ibara yawe ai Yesu Mukama, ai Yesu Mukama, ahamu